Kisooka kyannaku kikolebwa ku Honorable Mwanga Kivumbi si kya mateeka eddembe lyamugibwako bukyakwatibwa kati tetugenda mu weeks 2 ensi temanyi waali abooguluganda lutebamanyi waali bannamateeka be tebamanyi waali kati ekyo kibi si kya mateeka ate kyeraliikiriza lwaki olwaleero bakutte Mwanga Kivumbi tufunawo buli katwala ne program ya saawa emu naye tufunayo eddakiika 3 ne tumwogerako waliwo bagenda okukwata nga ye talina mukisa nze kumwogerako oba omuntu omulala kati ekyo kyeraliikiriza ensonga lwaki tukozesa ono amanyikiddwa ne tukyogerako nnyo so that tekituuka ku muntu omulala ate yayinza obutaba nalinnya nga lyono. Amateeka gali very clear. Omuntu ono alina kukwatibwa atya era alina kusibwa bbanga kisinga abadde mikono gya poliisi ate the same around nkakasa poliisi emanyi waali kuba okukwatibwa kwe poliisi yaliwo in fact ya blocking emmotoka ye olabika nti akwatibwa naye alina kusibwa kubeera mu kaduukulu ka poliisi essaawa 48 bwe ziggwa akaleetebwe mu kooti bw'aba tebannakuŋŋaanya buyuzi bumuleeta mu kkooti aweebwa police bond adde ewaka naye tetumanyi gyali kibi kyannaku era famire ebyo byonna byolaba abantu batuule tusabe tumusabire bali mu kutya tebamanyi waliwo ekifaananyi ekitambula ku mutimbagano simanyi ani yakikuba kubanga tuba nti tumanyi gyali buli omu agamba teyamanyi gyali naye ndaba ekifaananyi ekitambula simanyi ani yakikuba. Waliwo ebitambuzibwa ku mutimbagano nti alabika yattibwa ebiringa ebyo ndowooza ke kaseera ebitongole byo by'okwerinda biveeyo bitangaaze eggwanga ku Mwanga Kivumbi aliwa alina mu mbeera ki n'okusamba gye byogerebwa okujjawo rumors ezitambula bakiri bamuwa access ku bantu be abafamily bamulabe gundi baluya be bajje batangaaze ensi bino biveewo amawulire munnanga amafu omuntu bw'agoogera leero n'otavaayo ku justifyinga ne bagaddamu enkya omulundi ogwokusatu batandika okukiza nti matuufu kakati abali responsible naddala ebitongole by'okwerinda police gyentandikira kuba yeri responsible mu ntandikwa police oba magye mujje mubulira abantu ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Mwanga Kivumbi waba alina omusango aleetebwe mu kkooti bagusome tugumanye nti yagguddwako omusango guno naguno tugunyonyola abantu bw'aba talina musango ateebwe addeewuwe. Ensonga y'enkola y'emirimu mu gavumenti engeri gye kitambulamu ensangi zino jjukira nti bwe baali bakalayira bagamba nti ekisanja kino kya kulwanyisa nguzi nsanja teri kwebaka enguzi erwanyisiddwa nga bwe tugiraba kati ekisooka nja kwebaza Honorable Balamu ne Honorable Nameere babadde kyakulabirako eri abalala waliwo baministers abalala bagezezzaako okukoppa enkola yaabwe naddala waliwo n'ono ali mu nguudo Fred Byamukama naye ali mukola bulungi nalakala kati mu ministry ye bakawummuza abakozi baweze 10 ate abamu babawummuza ntanaba nakutuukayo kati naye kirala bannayo ku nsonga y'enguzi abasajja baali olugulu lw'ekusipulesi obu billions 5 plus luno lwa Mpigi Busega billions 5 plus ku lukaaga lwe beewola ezo sente bitirivu abantu tebalina kuwummuzibwa era wenjogera bino abo bayinyini abandi badde bamaze dde okujja ne bakola statement ku kitebe ky'abambega ekibuli ne banoonyereza kubatwala mu kkooti ezo sente zonna ozimanyi ate nga za bbanja ate nga twewola mpo tulina okuddamu zisasula kati bagambye nti kati ate babaweeyo ebiliyoni 7 baddemu bakole ezaasooka zaaliibwa ani alina okusasula sente ezo munnauganda abo bakwatibwe bwe tuba bakugjawo nguzi era kyendi mu kusaba nti gwe bakutte nga avulubanye tubuleme kugamba bugambi nti ono awummuziddwa agobeddwa ku mulimu tekikomyawo sente twagala sente eno ekomewo kubanga ekirungi ky'ababba wano bwe babba bazimba bizimbe bwe bazibba bagula mataka na biki ebintu ebyo bibe confiscated biveemu sente naye ffe amateeka biveemu sente ziddizibwe zikole ebintu ebirala otherwise omuntu tebasobola ku Uganda ne yeewula ebiliyoni 5 n'omusomo mmwe ne muzikwata ne muzirya ate enkya tulinze ebbanja okusasula ate twewole endala
nga mmwe mwatambula mwagende yagabana ebilioni 15 ali wali obulamu bwe yagala n'omulala tekiba kibonerezo era ekyo sikkanya nakyo. Then enkola ya Honorable Balamu ne mukyala Nameera teyonja agadde. Buli gwe basanze by the way abantu bali mu kulowooza nti abantu they are acting out of bias nedda. Balamu atambula mulaba ne poliisi mu kitundu mwabagenzi. Yes. N'abantu abali responsible. Era tasobola basinkana nga DPC taliko. Era ababuuza ani ali responsible ku kino nti gundi tunnyonnyolemu awali mu layini ye ya mirimu okulondoola bw'amala okunyonnyolamu nga tebigatta n'agamba olumutwala akole statement. Ayongera nnyonnyole bitegerekeke. Buli bakusindika mu mateeka okola statement oba ogenda kuwebwa kituyita fair hearing. Genda onnyonnyole oba oli mutuufu oba oli mukyala. Kati abali mu kwataakinga Mwami Balamu ne Naminala by'omukyala Nambooze n'abalala abali mu gundi ate nga opposition nze ngamba olumu munno bw'akolanga ekirungi okisiimako oyinza okuba tolina kiwali yagadde ku Balamu naye bagamba sajja bbi teribulako kalungi kaalyo. Kana akalungi bakalina ako mukasiime olw'ensonga walabye abantu ewamu abatannatuukayo nga tractor ziri mu kuduyita mu luguudo. Mulowooza sente ziba zivuddewa zaali zayitibwa ne bazirya naye olwokuba tebalina explanation ne bajja omusajja n'akwata sente nti enguudo nalima 7 ne bamugaa tulage eyo lumu n'agenda nga n'olumu teruliiwo bamugaa tulage olwolaba lwasinga okukola obulungi nga nawo teruliiwo gwate nojja n'otuna mu kamera n'ogamba oyo Balamu kyakola kibi ate nga bulijjo ogamba nti gavumenti tekola evuddeyo kukola ate kati obisambajje wabula kati abantu tebakirabira ku ngulu abaka bano kyemutamanyi emirimu gy'ababaka ba parliament ng'ovuddeko kukola amateeka ogwokubiri kulondoola ekyo Honorable Balamu kye bakola mulimu gwa mubaka wa parliament wa constituency eyo era buli constituency gye badde bagendamu bandibadde babaawo n'omubaka w'ekitundu ekyo kaabe wa opposition oba w'NRM kyekibulako kyokka ekyo kubanga omulimu gwe gwa kulondoola naye olw'okuba ebbanga lyonna ababaka wa opposition babadde tebakola boogera bwogezi tebalondoola sente za muwa musolo bwe zigenda ku district mu constituency zaabwe zikola oba tezikola kati batidde ono bw'anajja n'alabisa wali wajja okunnyonnyola abantu nti ekyono kyakoze omubaka mwe yandibadde yakikola dda ne yeebuuza sente zajja ku district nti constituency yange bali bazeemu enguudo nnya nti nga tezirimiddwa zalina okugendako mumalamu nga tebamuyiyeeko kaakati ababaka adde ekyo tebakikola naye ate nga sente bazitwala kaakati Balamu okujja ne mukyala Nameere nga bajja bayitamu batangaaza bano beeraliikiridde mu bufunze bali mu kulabisa n'ababaka ba parliament bonna kati lwakuba abantu tebannatunulayo balowooza nti bano bakaaba bukaabi batandise okukanga si kulwanga baba bali awo nga batuuse emukono kuba Balamu bw'anaatuuka emukono n'atuuka nti wano sente zayisibwa wano ku municipality nti nga tulina okukola oluguudo olw'ekawuga nti tugenda oludda mu kirowooza nti tudde nabuti nti obunene bwe buti nga bakola bwe buti ndowooza mu kino n'abaka balina okuvunaanibwa lwaki tebalondoola mirimu gya gavumenti sente kati anti bo bakitegedde baagala kitangira nga nti nabo kibatwaliramu nti nabo kibaseneramu kwe kutandika okukuba akubeno bannange kyemukola mu kiveeko ate nga nalabye agamba kabampaane batandise nti kabampaane ng'oli ali mukola mulimu gwe ekyamazima tetulonda minisita kutuula mu ofiisi minisita emirimu gyo giri bweru eri mu bantu minisita gy'otwala ekwata ku bantu leka mu ofiisi watuuleyo ba PS baani tugambe bugambi nti okola gundiyo sikeji y'okutambulira n'ogamba nti minisita nti okuva ku Monday paka ku Lwokuna aba mu field nti Friday gy'abeera waba alina empapula z'okusayininga mu ofiisi gy'abeeramu kubanga ofiisi za minisita alina abayambi ku buli nsonga yonna tekimwetaagisa kutuula mu ofiisi Monday Friday kuba ne kola pulogulaamu yo nti nsobola okujja mu parliament ate okumanya nga babakola bulungi minisita aliko omuyambi kitegeeza wootali onaasobola okubeerawo lwaki tumala ebbanga lyonna constituency enguudo tezaalimu mubaka waali bwajja bw'asaba akalulu kati ate onazza abakoledde omulimu ogwammwe muvaayo mu papala ebbanga lyamala singa minisita yajja gundi tewakoze ye n'akuba omuntu jeeke ogwo si mulimu gwe naye ye bw'azuula ekitali kituufu
yatambudde ne DPC nakukwasisa ab'amateeka bakutwale either weewozeeko bw'oba tolina musango oveeyo amateeka ekyagateesaawo nakyo justice weeyambira omuntu kakasa nti afuna obwenkanya fair hearing awulirizibwe ate aleme kulamulwa butali bwenkanya kyekyokka nze nganze ndaba bali mu kutambula bulungi ate tukyetaaga mu Uganda tulina baminisita 8 tuli mu kubala abagezezzaako okukola kino balinga 5 naye abalala bakyakola ki 7 nabo badoptinge kino ekyo nekimala kigakite mu myezi 6 ojja kulaba enjawulo mu Uganda yonna mu buli kimu kati then simanyi n'ekintu kyesaagala ate nga kyanywera mu njuyi zombi aba government abali mu NRM ne opposition kiriwa omuntu olufa ne bagamba mwana kyali awo ekitegeera omuntu olufa bagamba mwana kyali wabadde mukulu mwana kyali awo bwabadde tannazaala mwana mukulu talina wa Luganda lwajje ajje wano ekintu ekyo kinze okudda mu bigere ebyo kimpisiza ddala mu kifo ky'obukulembeze tusobola okuba tuli ba Luganda 10 tulina calling yemu nsobola okuba nyina baganda bange 4 naye nga tulina muganda waffe omukatonda nga y'obukulembeze yabumu nga era asobola kati olufa mu ne muganda we kyali awo nze nenfubutuka mu mpuuta ndowooza kikolebwa mu ngeri y'okubageza kati ekyo kyekino kati ensonga z'eggwanga okubagiza omuntu bamala omuwa amabugu kwe kubagiza mu Buganda kati ensonga z'eggwanga luli batwamulonda mu kulembeze nga ayina mandate tulina obuvunaanyizibwa bwe twamukwasa kati bw'aba obuvunaanyizibwa oli gwe twabukwasa twapima nga abusobola kubajja n'atunnyonnyola lwaki olufa ate tugabugaye mu famire ani ali awo tumukubagize kati ebyo bissa ebitundu emabega lwakuba nti babigenderera Mwami Lukyamuzi bwe yali erubaga wano ne bajja bamujja aigigi azula teyalangira byabwaga ebiki ne bamujjako yaleeta muwala we okimanyi ekyo ekyakolebwa okuva leero paka Lubaga eyo Masenge teddanga mu kufuna mukulembeze wa nsonga paka leero bwe twavaawo ne banda bwe yafa ne bafunayo Owooluganda waddamu okuwulira eddoboozi eryo mukyala wa Mwami Mbidde bwafa ebukoma nsimbi ne bagamba tufune muganda waana ali awo kaana katoba akajja bakalika kamanda sinya 6 bakalesi era ekitundu kyatambula bwe kityo Mwami Olanya olwafa nti mutabani kyaliwo nga bamuleeta era embeera netambula yemu ne bannaffe bano ab'opposition badde bagezaako kukikola nti abasinga basulako obukulembeze nga talina kyamanyi kati bwajja era nga mukubagiza ajja kujjayo ssente azitwale n'ekitundu kifiirwa ndowooza ekitundu ekifunyemu ekyekyotera ewa Fortnite Rose Nantongo yadda mu bigere bya maama we kati tenkyo tekinnafuna mugo owulira ddoboozi ki owulira ddoboozi ki ndowooza nti bafunyemu kubanga bazzemu ne bamulondo ogwokubiri kati mbadde njagala ogambe nti okumanya ate abo bafunyemu nti ekkuba eriva e Masaka okugenda lituuka ekyotera nti omubaka oyo tulaba paka mutuko tulaba bw'ataddewo amaanyi okufolowinga litambula naye laba balikalakata lituddeawo naye kwayita kitegeeza tebaganyuddwa kati eyo enkola ezza eranda mpolampola abantu nga bagitunuulira naye tekuza eyonoona buki bonoonya abantu balonda on merit naye bwemutuuka okukubagiza gundi bambi bafiiriddwa taata waabwe bambi omwana ono kaddewo agenda sigala afuna essente naye nga tasobola kukola mulimu gw'omwamulondera kubanga si kye yali mwe mwamuleeta walabye ekyabadde Kalangala baagira gundi ono omwana ono mubaka eyakafa Helen Nakimuli baagira bugizaawo ati first nga yakafa ne bwe babuuza taata we yabagamba nti buli mwana aba tusuubire nti onootuwaayo omwana omulala n'agamba nti buli mwana aba n'enkola ye n'agamba kati ono ye nali mulaba nga obukulembeze abwe naye abasigadde nedda bali ku byabwe simanyi yagenda mabega nannyonnyola oli nti jangu osobola mukazi wattu nga bamuleeta nga bamusuula mu nsonga tazeetegekedde bwe yajja abantu yabagamba ngenda kubayigiza kusiika mandaazi naye kati ate abavubi b'empuuta ate ogenda basiikisa mandaazi nekyo saakiwulira kati nze nali mbigoberera era bwe baagira maakyaza akalulu tekatambula bulungi n'atalondebwa naye nze ngamba ate ku lw'ekitundu nakyo kyali kirungi tuleme okuleeta obuleesi omuntu olw'okuba afiiriddwa gundi omuntu bamuleeta olwa ebyo byabagambye n'obusobozi bumulabamu era nsaba Owekalangala agamba baamubba fujjo lyali lingi nkugamba maakyaza ebyo byalimu naye nali omu kubatakkiriza mu nkola ebifaanana bwetyo kati ne abaajumani batuyambe mu kitundu batunule omuntu omulala ali competent gwe baba bazzaawo tebagamba nti mutunuleko mu famire ya Moses ali awo ani aliwo
adde mu bigere byo already waliwo minister asigale mu kifo ki minister kuba bakamundi tunalaba naye enkola ye asigale gye bamuteeka naye ekitundu kirondo kuba Moses ali mu kitundu mwali tumusowaga nti muli muntu asobola kuvaamu kujja ku bukulembeze batunulomu watyanga temuli kubanga era Moses ali yali ani opposed yayita wana opposed ekitundu kyali kyamwagala bwagazi ewe emirundi egisinga yitavuganyizibwa naye babaamu kati balonda omuntu nga balaba jjeso okutuusa ensonga abaganda bagamba nezitomu okumu zaawukanya emibala tusobola okubanga tuli ba Luganda n'embwa enjizi ezaala enkolya nze nsobola okuzaala omwana wange nga tasobola kuba nze kyendi kati abantu kyebeerabira oli asobola okufa nga kyali mu baana be teryakiri waba nga mulimu omwana akiri ajja kibakakase bukakasa so simwe kumugamba wayizukuka obadde mu bikajjo lekera okusubula ebikajjo kitawo kuyafudde jangu kati odde mu kifo kino omusajja najjo obwongo bwa kusubula bikajjo mu mukakati kate mu kulembeze songe banga lyonna yali abulaba waliwo enkola mu Afrika bweri nti abantu bwafuna omukisa ayagala abere ku ntebe agifiireko si bakulembeze kati akigenda kirana ne ku mitendera gyonna Moses ade ku myaka 9 amazima nali manyi ekisanja kino tajja kulayira tajja genda kunominatinga nagenda okulaba ngera akoze eki ajeye empapula atuuse kufa ngali akyali mu kifo ekyo kyenyinzo nzo okunenya mune kirimba kulembeze mu Afrika tuyagala va ku kifu buli agira abantu agala afire obuki bufizi naye nga kondakiti ye n'obukulembeze kikulaga tene kirago okola mu government eno nendala nejja n'ogigendamu meaning obadde n'enkola etali nnyombi era abantu ngenda nembagamba katola abavuganya government nga bwakedde ku macha opposition nekwata obuyinza tesobola kuleeta opposition mu bifo byonna tesobola wano nobucha noganti kati ani abadde abwagala ndi mwami Kyagulanyi tubukuwadde kulembeze londa gundi cabinet yo ne bogenda okukola nabo tasobola kulonda ba minister 8 nga bonna ba opposition era jatuka time abale mu kakati wano nti ndi mu finance nti sokola kasolo yabirimu tumuteeke wano bwagiragira mbwati tukoze tutya kakati local government nti government eri badde ko bala moti yakola bubi yasagula ababbi mulete wano kati ensi bwezi to government bwezikolaki bwezikola naye batunuulira oyo nga ne muli abadde wa mugaso era abali mu government ziri abali abetabu bafiira mbuwanganguse nga tebasobola kudanga nona zeta sobola base embereza tenko government okuyiga kwe tufuna abali mu government jibere mungu okimanyi nti naye bwensanga bano nabo siba kulashinga bakatira mu ttaka busobola okutya ku makyanga abavuganya kati nkola nabo ate na ali ku luddo oluvuganya ali mu government naye tomukuba kumubuliza mu ttaka busobola okutya ku makya nga bigize bitingera muli waki muli wamu kuba tulina eggwanga liki limu kyokulabira kanita mongo yaveno na deri ne bakola emirimu bwacha ku makya luli bwoba jjukira 2011 akazito opposition ke yaleta de ku government nga kizibu okukiza by then twaliwo mbaka asobola okuva mu FDC najja nakolera mu NRA twagenda okutuuka mu 2021 nga nitamunga agamba talabanga yo kibiina kirungi ng'enale nga tayebwa nga naye agamba nti ate nalwawo nali simanyi nti ate bw'obeeno osobola okubeera no mu kwesima nga n'abantu basanyufu naawe kati eyensi bwe tukolaki tutambula kati tuwa buwifa abasigadde okuyiga enzanya y'ebyobufuzi tebyobufuzi si kufa tulina okuba tusobola okwawukanya endowooza naye bwe tumalanga okwawukanya endowooza tunuulire common goal nsi yaffe nga bw'olaba Kenya embiranye ebeerawo mu kalulu k'e Kenya oyinza ogaba bano bebeesa nga bajja kwetema munnange wekaggwa ogenda okulaba omugenzi Odinga ono yakikolanga nnyo ng'ateekawo pressure y'amaanyi naye nga kalulu kaggwa ebyobufuzi akkiriza nti bwedde ne batula noona awangudde ne bakkaanya tutambuzza tutya nti akwatira ono nange nkwatira ne batambuza eggwanga netambula era Kenya ekula tukirize tugaane ndowooza wano kyekitubulamu kyekitubulamu ate mukisanja kino twalira Kyagulanyi nga akkaanya ne mwami Museveni bannabyabufuzi tebakipuliikinga mu ngeri eyo anti wano opposition ya wano eraga abantu nti okuba opposition omutuufu tolina kusembeera balina buyinza kati ate bw'otalisembeera balina buyinza tolimanya buyinza bwe babutwala kamba wekyo singa bayiga mwami Museveni ye gavumenti ezo zonna yazibangamu naye yabanga kumpi n'abalina obuyinza bwe kiri n'ayiga ensobi z'abalina obuyinza ze baakola n'azeewala ye we yabufuna awangadde
kati tosobola kutwala kuba successful mu kintu ky'otamanyi. Kyovula abantu bwe bajja bannaffe abajja mu 2021 abannu bajja mu kintu kye batamanyi n'enkola gye batamanyi. Kyovula tebawangadde. Kye balimu tebakimanyi. Tebakimanyi gwe mbulira. Bajja tebalina strategy ntugoberera kino. Bobula yabanga ndulu. Baali bagoberera maanyi g'abantu. Kati bwe basanga abantu bawana abantu bagadde change. Power. Abagala enkyukakyuka bangi. Babaddewo Sebaggala yabalina n'abalekawo nga baagala enkyukakyuka. Besigye n'atambula nabo nga baagala enkyukakyuka. Kati Mwami Kyagulanyi we yajjira bo ne babuukira buki bubuukizi naye gwe babuukidde olina okubanga obalaga watuufu we mulaga. Era bwe yabagamba tukuterwe Masaka n'asooka abeetolooza lamundi y'Ebusege emirundi 6 ne balowooza yeetereza. Bagenza okulaba nga atuusa awetaate Mpigi Express agisaze wakati addeeri ne bagati tulinga abadda emabega gye tuva batandise okuvaako. Kati lwaki nti tiimu yonna bwe yagirina tebaafuna budde naye mwennyini mukama waabwe kutegeera buyinza butwalwa butya. Kakati opposition kinali nze kyembeera nkugamba nti mukadde kana akalubwe kaggwa ddala nga balina mutima gwa ggwanga akalubwe kaggwa mukizende kati tukkiriza tulayidde bwe mulayira okakasiza nti gavumenti eno eriwo mu mateeka. President Museveni yawangudde era yasooka okulaya mu ne muddako n'olumulondera n'agenda okudda oludda olumuvuganya n'omusindika mu parliament. Kati awe ndowooza katwandidde ku ggwanga ne tutuula ne tugamba ffe ebirowoozo byaffe yadde tetwayitamu bituuka bitya mu bano abalina obuyinza obwaddala nti Mwami Ssenyonyi funa appointment ne Prime Minister. Bogenga Latigo yatuulangako ne Mwami Nsibambi ng'ono akulira ludda luvuganya ng'oli Prime Minister. Baatulangako ne Mwami Nsibambi omugenzi ne banyumyamu ne banywamu kacyayi. Wetege ne bawanyisiganya ebirowoozo. Kati politics bwatu walina okulaba. Tekitegeeza nti bw'otuula n'oli obeera okyuse. Ate kati tewali muntu batono abalina famire wano nga bonna bava mu kibiina kimu. Batono okujjako Kyagulanyi. Ate Kyagulanyi yalinga famire ye Eddi yawe yalinga wa DP nga Nyanzi we NRM. Kozi wama Nyanzi yaliko ne ssentebe we NRM. Naye nga bonna bagende waabwe Gomba ne watabavuma munne. Kati ne famire zonna bwe zikolaki bwe ziri nti bwe tumalo nga bwe mureke bali politics ne mudda mbikabya mwene musisinkana nga mubiri n'ebibiina bisatu ewaka wamu. Kati ne mu ggwanga wano ku nsonga z'eggwanga bwe tumaliriza okukola ne tuva mu kalulu kati ku nsonga z'eggwanga ziddemu ziba uniting. Otuuleko Mwami Ssenyonyi Rope atuuleko ne mukyala Nabbanja banyumyemu asaba appointment ne Mwami Museveni. Ate togenda kironga webise ekikookolo kuba bamanyi bangi bagendayo nga babisse ebikookolo. Mwami Museveni yetakufa kujja nga bwega ne baba bagenze okubigenderwa byabwe ng'abantu sibya ggwanga. Kati genda yosaba appointment ensoje ogimanyo bagambe nti bannange ogende ku tweet tutegeeze. Olunaku lw'enkya kusinkana omukulembeze w'eggwanga aliko. Nyina appointment ne Mr President ku ssaawa 6 era bapostinga ekifaananyi nga musisinkanye munyumyamu omunyonyole omugende naye amazima eggwanga naffe tulyagala nti naye cabinet eno afazayi naffe tuwengamu abaminisita nga 5. Oba ekyo ono Kyagulanyi alina okukikola. Kati anti bwe bakuwa mandate Kyagulanyi taliiwo. Ekitegeera naye gwe Ssenyonyi tukuwadde mandate okulira oludda oluvuganya mu parliament. Osobola okuinitiating ekyo. Kubanga tukuwadde obuvunaanyizibwa obwo. Then bwe tumaliriza Mwami Kyagulanyi nga taliiwo katubadde wali omukyala Zedriga. Era ndowooza Mwami Kyagulanyi yamuteekawo kumukuumira ntebe ng'amanyi otalina kyasobola gikolako. Then kati Mwami Muwanga alina ebizibu bye. Bataddewo Nambeshe. Kati Nambeshe naye musajja wattu omulaba si ali awo. Kati onoonya ensonga zino zonna ayinza zituusa simulaba naye nga kyekyandibadde kituufu okukola. Mwami Kyagulanyi Mwami Ssenyonyi wamulabye jjo bwe yamiitinze Mwami Museveni mu kukungubaga wano. Wamulabye essanyu lyabadde nalyo. Kati leka kusisinkana mukulembeze mu kuziika otekeko simayire esusse bwetyo omukulembeze musisinkane ko nga mwogera nsonga za ggwanga. Olowooza buli aseka abeera asanyuse? Mulimu omuntu aseka nga asanyuse akamwenyumwenyu k'okumulambo wookaleetera ddala oba oyina essanyu ku mutima
kubanga waliwo ebifo byetubamu ng'enseko zandivudde wala era awo abakubanga anyize twandigambye malayika yadde tanyiigidde ono yadde anyiigidde yafudde naye olaba mu kukungubaga omuntu afuna simayire eyo eyawumanya nti kyeyalabye essanyu liva ku mutima ate muno esimayire enfeeki ng'etebula nalabye nga liva ku mutima eno yabadde yaddala wamulabye nga yaddala yasanyusa okulaba President Museveni n'omusinkana Museveni ate nga musanyufu ndowooza mu mutima gwe Ssenyonyi yatunuddemu n'agamba Ssenyonyi waabwe musajja gwe mu kubeerawo kontuuse ku binene nkimanyi ekyo kyabadde mu mutima gwe naye nga ekyo ng'okivuddeko yabadde nze ngamba kano ke kadde abalina obuvunaanyizibwa ku sayidi ey'oludda oluvuganya kati batuule ebyobufuzi tubijje eri mu bukyayi tudde mu byobufuzi bya abantu abanonda beetaaga biki bano bali be babirina mbibajjeeko ntya bituuke ku bantu amateeka gano agajja getugamba nti mabi negetugekangira ku fulo ya parliament gafumbibwa mu cabinet eyo naye balifumba ebbanga lyonna nga mwe temwinamu input temwina kye mutaddemu tuba tulyawo nga minister ali responsible alyanjudde ku fulo ya parliament bw'alyanjula opposition nga bakubagana mwawo mutandika mukubawalala era kino tetujja kukikkiriza bwe batuuka okukiyisa lwe bandikidibetiiseemu nga bagamba tufulume nga bafuluma ku madala nga beekuba ebifaananyi nga bagamba abantu bwaba balonda fe okumanya bannange tuli wamu nammwe fe kino tukiganye era tufulumye ebweru ate nga temulina ku likodi endowooza yamwe tegenda ku answered mufulumye ebweru naye bambi abantu baffe abamu bino tebabitunuulira era bagamba bugambi bano be opposition ddamula bye bafulumye ne weerabira nti ate ggwe wafuluma gwoli ndiro bandyekalakasiza ne bafuluma parliament ate walina omubaka wa parliament olina lwandyekalakasiza fuluma parliament lwaki ensonga yo yonna yonna ekuluma olina gituusiza ku fulo ya parliament kubanga balina immunity olina kuwakanyiza wali mu parliament balina immunity omubaka ebbanga lyamala nga ali ku fulo ya parliament ne bwayogera kitebasobola muvunaana ngali ku fulo yaki ya parliament kate bwe kikulemera okwongera waliwo olina obukuumi nojja okyogerera ebweru tebikola makulu kati atamanyi ekyo agamba omubaka wange kyekyo yekandaza afulumye akola kati nze akimanyi nti obadde olina kugera waliwo oli protected ntuuka ne ngamba naye kati obeene engalabi balonda yaki kubanga kati for example Mwanga Kivumbi ebigambo byayogera wabiraba singa ali ku fulo ya parliament yako yabyogerera wali tosobola muvuna ya speaker ni mbwe bugambi olimi tetulukozesa mu parliament bimenyewo bino byayogera jonga bakamuwa beyi byayogera n'avuma bani mugao si bulimirwa parliament bimenyewo nga bimenyawo nga fulumanga Freeman naye olwokuba abyogerera ebweru talina immunity eyo yasenebwa naye bino byenkugamba abantu tebabigamba abantu era abantu baffe wansi tebabikola ki tebabimanyi bakyamuka bukyamusi bakoze ne bakubendwa abaka baffe bekandaze bafulumye nti naye afuluma oyo tebakulima nti erabira okusayininga sente za allowance tebakulima nti erabira okusijjayo omusaala gwe omwezi nga guweddeko naye nze ngamba mbako mutuufu fe tukusindika ku fulo ya parliament ku debating kuba kati ennaku zino ndaba n'okulaba nga abantu banyiiga nnyo nga abaka opposition tebafulumye naddala ku nsonga ebeera banninga bagamba mututunze olaba mulemedde ne mu parliament kati kyafuuse kirwadde baali kye babamanyiiza ate abantu bambi abantu balonda abantu naye abantu tebamanyi abaka bano tebagamba bantu bituufu naye basooka n'agamba abantu bange baagala kuwulira ki kyabagamba naye bw'oyogera ekituufu leero n'enkya abantu bajja kutegeera bamanye nti omubaka wa parliament kuba bwe baba beedifendinga abantu bababuuza nti bannange bwe ba gavumenti mbi lwaki mulayira ne bagamba nti ffe ekitulayiza nti eno ye front yokka gye tulina kwe tusobola okulwanira ate wamala okugaa nti front kwasobola okulwanira ate n'agifulumako kati adde yasinziira kyekituufu aba agenze kuddamu kusinziira buto nkugambidde batuule wansi bamiitinge yenna gwe badde obukulembeze kuba emyaka 5 mu Museveni atulimu bamugambe nti kabineti yo baminisita 8 tubaye tusaba okukolera eggwanga lino nti abiri gave ku opposition naye sijja kulekerawo kukyogera Minister of Education ndowooza okwongera emyumyule ku ngeri amasomero nigatambuzibwamu emirimu gyago zino tuwa zamusomeze tulaba abaana ne bagenda basi eri supposed okutikka abantu 7 ng'erina 150 abaana ba P7 baba bakulu
ate mind yo buli muzadde aba yasasudde sente ez'omutto kakati ne bateekamu abaana 15 nga buli mutto kuliko abaana basatu mulimu obubenzi obujja nga tokayinaako magezi naye ate olumu nga naawe okayambyeko okukosa kati emmotoka esupposed okutikka abantu 7 n'ogisaamu abaana 15 buli mwana yasasudde naye emmotoka neetambula okuva wano paka bano abaana ekapichola gye bafunira accident distance eyo nene abatraffic kwe bali ku nguudo nga n'obuzito bw'erina bulimu excess abatraffic officers kwe bali ku nguudo emmotoka neebayitako paka oba n'emmotoka zino ezisaabaza abantu nazo bazikolera minzaani oba beta naye nedda kiri very clear emmotoka ebaako wali omusolo gwasasula bagiyita PSV ezikweze emmotoka ezivuga abantu baasi costa ebaako omuwendo nti licensed to carry 50 passengers oba 40 passengers oba 20 oba 14 okuva ku Kamunyi kitegeeza omutraffic yandibadde ekyo kyatukira ku buyimiriza emmotoka tuli abantu balimu aba traffic ya tubaveeka sibi baliko kakati atuuka ku mmotoka takebera bantu bali mu mmotoka muwendo gulimu adda ku ddirisa lya dereva nga boogera bwama kati n'ekirala kati ku kyamasomero kati wano ministry eteje ekikwatenga kyo kuba ekyo kiri mu dokiti yaayo nti amasomero ate nno tuli kuganda nti yadibadde ku trip abaana bana bino vans ezitwala abaana ku masomero waliwo abayina zikamunye nze bakozesanga school van naye kamunye etika nga yititisemu abaana 40 supposed okutwala abantu 14 abaana naye buli mwana oyo bamujjako sente za kifo kike ntero ziraba wano somero n'okudda yes ntero ziraba ne wano mukole ku biddonge ebyo motoka muzikwate amasomero ugavunaanibwe ne kale council tukitegedde nti oli owa public transport owa bus owa taxi ali mu kukola sente yensonga lwaki anyigamu excess ne kati ono atambuza abaana b'essomero abaago baki basi ziba egundi abamusanga basi nga za somero kamunyezo za somero ni abaago baki anti nabeera kuba mu kufissa oyitegera nti abaana abiri basasudde sente zaabwe zandi batambuza omuzadde yasasudde omutto gw'omwana we n'ogutuuzaako abaana abalala basatu kitegeeza omwasasulidde basatu simunerizaawula kati obutamatira obuli mu masomero minisitule erina okujja n'ebiragiro ebikakali ate n'okufolowinga kyetujja okusobola kukotaasa naye bangi abafiire eyo naddala bino obubenje obutali bunene ngaako bafa omu 2 3 lwakuba ensi temanya so ekyo nga nkivuddeko kkiriza nange ntuuse okusasira kwange eri eggwanga abantu ba Jumani n'obusiraamu okutwaliza awamu Jeno Moses Ali abadde mpajiro waga mu nsonga ezo zonna mu nsonga z'eggwanga saidi y'obusiraamu ne mu kitundu kye gy'abadde ava naye ng'ovudde ku mbeera ebaddewo nti batuuse wanaalwalire abo ne batandika obbibalaatiramu naye obulamu Katonda bwate bwe yabukola tosobola kukudaalira muntu nga atuuse mu kugezesebwa ku bulamu obusembayo naye Moses Ali ng'omuntu tukkize tugaani ebbanga lyonna abadde mukulembeze era ndowooza kino ekisanja mu M7 yalaba nti obulamu bwe bugize ne batamuzza ku kumyoka prime minister naye ja wonna waaweereza ndowooza y'omu ku batono besiwuliddeeko mu kavuyo kano nakali era mu kifo kye yalina y'omu ku batono abateekanga mabaati mu lujjalo kuba abasinga abaali ku level y'ekifo kye yalina bekanga mabaati mu lujji mu mpya zaabwe nga tebamanyi butya we gatuukawo gazera misakasajja n'agamba nze nange nagasanga simanyi yagaleeta nalaba noone yali prime minister bonna baafuna amabaati naye yekka yataagafuna abasipiika baani kitegeeza kikulaga bw'abadde akola ki bw'abadde atambula ndowooza tuyigireko bantu abalina abafunye omukisanula n'abawa mu bifo by'obuvunaanyizibwa okuweereza obuyinza obukozesa obulungi obutabukozesa kulinnyirira abantu balala tulabye abantu ng'aliko ekifo mwali naye nga bw'otuuka gy'ava bagamba nti wano bw'oba onobba ettaka weekwate ku gundi wano bw'oba ononyigiza omuntu weekwate ku gundi kuba Katonda yamusitula naye bw'aba abadde mu kitundu kye ng'akikoze era sinnawulirayo kubanga era muneete mu bulamu omuntu nga tabadde mulungi amawulire gavaayo tulabye abantu bangi abafa obulamu bw'owangaala bw'ofa bwe bujulizi obujja bw'owangala mu bulamu ng'abantu obadde ojunya bajunya sente z'abantu ezikwesigisizddwa banzibe era munnange bw'ofa abalina obulumi obwo bavaayo weerabidde ekyafeyo kya muganda waffe eyakafa ebugerere
gwe bayita Kalangwa omugenzi Kalangwa obulamu bwe yabutambuza bwatu era olwafa bakubajijjire abantu bajja kusanyuka abantu kuyisa mikono mu maaso nti omusajja abadde atumazeeko ki atumazeeko ettaka kati Moses Ali bw'aba afudde okuva lwe yafa nga tonnawulirayo maloboozi ago nti fe abaajumani tuwonye ekibba ttaka yabadde akikulembera nga towulidde maloboozi ago awo nno omanya nti obulamu abadde abuwangadde bulungi Maaki azadde n'amaanyi mangi naye ate n'awangala ng'omuntu walina okuwangala mu banne ne tusaba Mukama Katonda amusaasire waba n'ebyamusobako bimusonyiwe then ne family okugigumya. Wabali nnyo balire ddala kadde katuliridde owejjokolera njagala tukomekerereze wano olunaku olwaleero tujja kuddingana nate obudde obulala tubenga twayongera n'enteekateeka endala sebo kugamba obwo obusembayo. Nja kusembayo nga nsaasira bantu abafunye obuzibu naddala aba family y'omugenzi General Moses Ali kubagumya nti Mukama bw'atyo naye ate tumwebaze nti at least ffe mu Busiraamu bw'owangala emyaka 5 batugamba nti weetekete Katonda oba otuuse wakutwalira bwakuweeza emyaka 6 7 kati atutandika kumwebaza n'okweteekateeka nnyo nti saawe bwe watuuka dda bweba kyakulya wayengera paka lwogenda then ekisembayo tulina obulubwero si wano okulonda batandise okuba kampeyini okwewandiisa kwawedde naye abantu mbagamba omukulembeze gw'olonda kyamaanyi w'ekyalo oyo akuvunanyizibwako nnyo n'okusinga emupiiwo bw'onoolonda bbulooka w'ettaka yagenda okukola endagaano enfuba babbeko ettaka bwe munaalonda omuntu nze ŋŋamba bakyamaani Maaki azi tetulina qualifications nti alina okuba n'obuyigirize buno naye nakyo mukitunuulire bannange ekikulu kyamaani w'ekyalo yalina okukola ebbaluwa ekulikomendinga ku mulimu gwe wasabye kyamaani w'ekyalo yalina okuwa ebbaluwa egenda okutwala okwemira omuntu mu kkooti w'onoolonda kyamaani atamanyi kuwandiika ekkooti tetwagala bbaluwa ya Luganda ekkooti tetugundi gyosabye omulimu era olulimi olukozesebwa Oluzungu ndowooza mulonde kyamaani at least kale ng'alinanga siniya ey'okuna ekyo nakyo mukitunuulire muleme kutunuulira butunuulizi n'ekirala bodde yenno edda balondanga kyamaani w'ekyalo yabanga omuntu omugundiivu ku kyalo naye nalabye ebyalo ebimu kati omuntu awulira nti waayo egindi n'adduka n'apangisaawo omuzigo enkya najja n'akuba ekipande awo bagenda kuba kukoleeta emivuyo ku kyalo bamaleko buli kimu so abantu mulonde wayiziri kubanga no bwe mulonda bagenda kuweerezamu bali nnyo balire ddala nze Kagogwe Fulgence Peterson mbadde ne Kanso Matovu tujja kuddingana naye wiiki ejja twongere okuba tooki mu nsonga mateeka gatambula gatya n'ebirala Katonda bankuumire wangala Ssaabasajja.